mu bigere bya President Robert Kyagulanyi era aliwa asobodde okubaawo okwalina byakwasaganya ne ku kibiina n'omutima wa National Unity Platform ne People Power. People Power, our power. Banyama ne basibo ono gwe tuziika tumuyita musirikale, she's a soldier. Musirikale waffe era tumuziika mu kitiibwa kino kyobalabanga amagye gaffe gonna gayimiridde wano. Ntuusa okusaasira nesse kusaasira eri famire maama ne taata n'ab'enganda za Namuyimbwa mwenna ife tumumala nti yafiiridde mu lutalo. Ekyo kimu. Ekyokubiri mukkirize neebaze nesse kwebaza abaana bano bafuutu sojja si bafuutu sojja naye abalwanyi b'eggwanga be tulina kati mu ggwa era nsaba engalo zibeerenga mu kwirako abaana bano mu ngalo baweesa ekitiibwa abantu baffe abafiiridde mu lutalo oba afudde mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Bannange nfukamiddeko mu mutima omulimu gwe mukola omulimu eddimu ssemali muli mukola okubeerangawo ne weetutali era nze wemaasuliddwa mpuliranga ensonyi zinkola ki zinkutte ku mutima banga siri nammwe. Mwebale nnyo omulimu guno gwe mukola akabonero ka Kyagulanyi akabonero k'enkyukakyuka akabonero k'eggwanga musayi gwa People Power. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'okulemera mu kyambalo ekyo ekiweesezza omugezi waffe n'ekitiibwa. Enkofira bagitugobako ne twagigaaniramu era tujjagigaanira mpaka lutunanulwa eggwanga lino buli omu adde ku mirimu gye. Banyabo ne bassebo abaana bala kubanga bafa baavu tebaba na ssente n'osanga omwana nga yafidde mu nnyumba yekka naye nga ebiseera ebimu tuba naffe tetusobodde mutuukako naye nga tukoze kitukola ki tetusobola. Era twafiirwa Sise twafiirwa Pauzia hatufiiridwani Chamira. Kakati okufa okwo kutweraliikiriza nnyo kubanga abaana bano bamu ku bakyala bandyambadde engule naye nga bwe mumanyi bwe twatandika People Power nga twakava e Kyaddondo abajjukira mujjukira waliwo ekintu kye natandikawo munda mu People Power ekisine kye bayita Women in People Power. Abakyala abo abaasituka nga tubayigiza okwogera ne bajja mu kamera ne bavaayo ne batwegattako. Abaana bano bonna bonna ne bajja nga beegatta ku kisinde kino n'okwadde abamu baafuna obuvunaanyizibwa ne babulamuko abamu baafuuka bamemba ba palamenti abalala ne babula tetubalaba nnyo naye nabo balina gye bakola eyo. Naye mu kiseera ekyo abaana abawala be baasiga okuyita mu buzibu abamu baabakwatanga ne bababuzaawo abalala ne babaleepinga. Abaana abawala basanze obuzibu bungi nnyo mu struggle. Abafuna ebizibu bingi nnyo nga bali mu trail. Mumanyi bulungi nnyo n'omuwala gwe baasiba Olivia Lutaaya. Lutaaya ali mu kkomera paka kati y'omu ku bawala akabonero akakulu ennyo akyalemedde nakati bakyamulemedde. Bwe kituuka mu kulwanirira eddembe ly'obuntu abaana abawala bavuddeyo nnyo mu kiseera kino. Bannange abaana abawala bali mu People Power mbakubireko mu ngalo beegayiridde. Kakati struggle etalimu mukyala teba struggle. Yensobola kituyimiridde wano olwaleero olw'abakyala bonna mwebiri bafuutu sojja era mbadde nzija n'endowooza ate ne President akirowoozaako nnyo. Twagala tubakwate mwenna tubakebeere obulwadde obubaluma tubacekinge temutya kubanga gye tugenda waki wazibu. Tutandika okufuna treatment oba olina pressure. Ennaku zino ne sukaali bamubawala bakyali bato ne pressure kwata abavubuka. Biri ebirala byonna byonna ebiva mu mbeera ze mutegedde obulungi mukole ki mu byewale. Tuwuliziganya tusobole okubeera abagumu gye bujja mu maaso. Tukendeeze ku mwenge tukendeeze ate ne bw'oba olina obulwadde jangu obwanjule wakiri ekibiina kibeere relaxed ne obwanjule bujjanjabibwe. Tuwuliziganya tusobole okuwangaala mu lutalo luno tugendamu kubanga kati omusajja twatandise omukwata awaluma. Ekyo kijja byogera n'okumuzina twatandise omukwata waki era mubeere bagumu nnyo. Bannayuganda abali wano obubaka buno butambuze mu kitundu wano wonna abantu bategeeze tubadde mu kuziika kutusojja waffe naye obubaka bwe tufunye nti ensi egenda kukyuka eve ku ddaala lino lye tuliko egende ku ddaala eddala. Ndabye obwavu obutuluma tuli wano ffenna tufuddemu emitwalo 28 naye mwe mulowooza muhoozi alyokya emisana kya Seremeka. Bw'atula ku Serena ayinza okulya kya mitwalo 8 oba kakadde kamu kitundu.
n'okufuuta tusajja fenna wano tusobodde okugwamu kasente awo kati bintu ebyo mbirowoozeeko nnyo abasajja balidde eggwanga abaana bano bemulababonaabona bali mu mbeera eno naye babakiikiridde nnyo kati nammwe musikole kye musobola enjiri mugitambuze bannange ekintu kino kibayingiremu nti eggwanga lirina okukola ki okukyuka eggwanga lyaffe lirina okukyuka ate kirungi ffe tulina solidarite era nga bwotulaba wano tujja kubeera kimu pakalasi fainale nebaza abafuutu soja abasobodde okukola omulimu okwesonga mu kumpi kakadde kalamba ne mwekolamu omulimu kuba obulungi bwa famire eno wano tulabyewo twegayirira Katonda akume famire eno n'okukuza abaana b'omugenzi naye n'ekibiina kyaffe tukigenda kutuula wamu tugenda kutuula tube nga tuwayo obuyambi ng'era nuupu mugimanyi bwekola ku baana b'omugenzi mwebale nnyo mwebalire ddala ntegeezeddwa nti emikolo bugyo mu nnyumba giwedde naye obuzibu bukyali wali ku lwazi era nabo nga bali mu kulaba nti